Kabaka era yasiima n'alonda boodi empya ey'ekitongole ky'ebyettaka ekya Buganda Land Board era ssentebe wa boodi eno Oweekitiibwa Engineer Martin Kasekende yasikizibwa Omukungu Francis Kamulegeya n'abalala bamukwasizaako omwenda. Bano babadde mu lusirika ennaku 2 era nga luno luggaddwa Oweekitiibwa Hajji Professor Kigongo Kaawaase olwaleero. Luno lwetabiddwamu abayima ba Kabaka bayite Powers of Attorney oba ba Attorney ba Kabaka abawerera ddala 5 ku abo 6 Ssaabasajja be yalonda okuli Omulangira David Kintu Wassajja, Oweekitiibwa Nelson Kawalya, Oweekitiibwa Apollo Makubuya, Oweekitiibwa Emmanuel Sendawula, Omukungu John Kitenda n'Oweekitiibwa Hajji Professor Kaawaase. Oweekitiibwa Kaawaase yagaddewo olusirika luno era asinzidde wano n'asaba aba boodi bano okussaawo enkolagana ey'omuggundu ate nga nnungi n'abayima bano wakati mu kutambuza emirimu ekitongole kino ekya Buganda Land Board n'okutuusa ensonga ewabeene. Magambe kizibu nnyo ku boodi okutambuza emirimu gyayo nga governance board nga tebawuliziganyiza ne baatone tuli bankizo era kitegerekese bulungi era ne tujja kufunanga n'ensisinkano zino ate naddala olusisinkano olwa giyitano general meeting board mwewoleza olutabaalo nga balinga abaline Ssaabasajja Kabaka baatone osobola okubeerawo netubawuliriza. Sibiridde okukola emirimu gyabwe n'obwerufu n'okuleeta obukugu bwabwe bwonna ku mmeeza buli omu bantu basajja bakugu n'abakyala bakugu balabe nti ekitongole kya Buganda Land Board ate kyeyongerako ku ddaala eddala. Oweekitiibwa Kaawaase era nga ye mumyuka asooka owa Katikkiro ate nga yavunaanyizibwa ku ntambuza y'emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda ne tekinologiya awadde abantu ba Ssaabasajja Kabaka amagezi okukakasa obusenze bwabwe n'okufuna obuwandiike obutuufu ku ttaka kwe bali. Buli omu abantu b'abeene abali eyo mbakubira omulanga bambayita nti muleke kubeera ku ttaka nga totegedde oliko otya. Kikuyamba nnyo okumanya ettaka ly'oliko. Oli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka, oli ku ttaka lya bwannannyini. Ne wali ya bwannannyini faayo nnyo otereze obusenze bwo, kijja kukuyamba mu kulaba nti okulaakulanya ekifo ekyo ng'otegedde obwannannyini ki bw'olina ng'oggyeko oli yennyini owekuntikko nnyini ttaka. Ensisinkano eno egendereddwamu kulaba nga boodi zombi zisisinkana okutema empenda ez'okwongera mu maaso ebyo ebiriwo bye babadde bateeka okukola era ssentebe wa boodi omuwummuze Oweekitiibwa Engineer Martin Kasekende n'Omukungu Francis Kamulegeya ssentebe omuggya baliko bye balambise ku nteekateeka eno. Nsaba kozesa omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutwesiga n'atuwa obuvunaanyizibwa buno tusobodde okulembereramu Buganda Land Board. Boodi yaffe empya ekulemberwamu Omukungu Francis Kamulegeya ne banne nga tubagaliza okutwala mu maaso ekitongole kino. Ekigendererwa kyaffe kwe kubeera nti waliwo mu luzungu kyewandibadde oyita continuity nti tugenda mu maaso twongereza ku kyebabadde bakola naye nga ffe tuzze kutandika kintu kipya kubanga Buganda yo etambula era egenda mu maaso. Mu buweereza bwaffe buno bwa boodi empya essira tugenda diteeka nnyo mu kuweereza abantu omuzungu kyandibadde ayita customer service. Oluvudde mu lusirika luno boodi enkadde n'empya ey'abantu 10 balambudde ennyumba za Mirembe Villas Ekigo wakati mu kulaba engeri gisifaanana n'ebikolebwayo. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, ageesigika. Minisita